era sente zobana era kyali bade kirungi nogera ngogudde wa account kubanga sente zesigika so abagamagezo ga Bakadama oba bana wali kuchayo ne embera jinayitamu ku bintu byonna mirambo njirabye njagadde okwettako amajini ganyambaddeko naye nemmenyeka mwolo nenjanga amaziga merere gegali Uganda okomawo ku bintu byosubira nti gyebiri nti weri atirisi wadde ndabye emirambo kangende ngumireko ku ntuyo zange naye sina kyendagawo bwe watuka Kampala tewasanga kintu na kimu mu bintu byali osubirayo n'akasente nga nako sikalabawo yadde watukira maziga merere amaziga ge wakabe Saudi ne gokabe Uganda galiwo agasinga ate ge Uganda gasinga kubanga no kubutaka omuntu owuwo yennyini nakuzze mabega ate siga nti wamukotogera naye nga nawe omuwaako abeereko kafunako nawe wawerezanga nomugaa nti kano kako kati kano kankoleremu kino okay sa bubaka kibowereza Muganda bw'aba alaba interview eno era nziramu omujjukiza nti yanziika yebale kunteekako essuuka enjeru yebale kunjiwako ettaka nga ndi mulamu yandago nti anjagalira ddala tatunulanga mu ntaana yange ekyo nja kimugamba buli we namula babaziika wa mulirewa toyagala mulabayo talaba wamanyanga musose wamanyanga nti noline ngalamidi agendanga n'alima waba alina w'alimira waba alina omulimu agendanga n'akola kuba yeyo yamala n'okuziika n'amaziga tatonyezanga yadde so we nalabanga ganide omala omusukumawo ne mujjako ensawo nenjimujjako ebintu yange ebimu byasigalawo ng'engoye biki machaja esimu nenjikwata yaliko wifi yali amanyi n'esimu ejo nenkwata vidiyo yange nti bane mukwate video mugitambuze mugaye ndi mu buzibu nalokinga bana yabachi mungi ebasetolidde otanse kufula esooka eyokubeyo kusatu oba okyali kuyo kusatu kati nga tolya emmere nga gogifumba ogifumba ali awo nabegako yonna nagitwala tosobola kulya bintu byoliddemu tolimbwa balya basuula bati balya babimaaso bw'omala ogifumba ye nga agyebegera ng'agitwala nako bwaki maama omutaata omu tusiikana ku kijja kyeki maama omu ne taata omu gwe omuddako yakuddako gwenzirako mukulu wange so waweerezanga nga ye yagenda omugamba munange ndaba emirambo mingi mwana gw'emirambo gintuse ng'okuba essimu ng'okaaba ovanga kulumba naye waliwo sesitanyumiza omuntu waafa buli kibadde mulumu okikola okikirininga ezo kati niyo zijjamu n'olyoka owoolinga okuva ku siiringi paka wansi muno owulira nga mwena owulira ofa oteeka kateni zeeri njeru kateni zeeri nnene olina ozijjamu ogiwanika otuuka nga kino naye n'omugamba Muganda nakakola kati ku mirambo eki sinze njikwako bagikirininga naye tamino zifuuse tamino nenga nakakola kati ndi ku tamino ezi naye kasente kakakwate nga kasente nangamba kakwata bulungi naye kati ntuuka omugamba kasente ziridanga n'okumpala nawalana yampalanirawo nenyina amuzaala amuwalana sente ezo nga tezasa okuwalanya awalana natakunyenyegadde noga nti munane nsonyiwa ate ye mukambwe nnyo nosinganzi teyakuweerezanga ku lisiti za bintu byagula by'omuntu omugamba kwata vidiyo ompeerezi gwe mwantama abakazi b'ebweru muntama mwina olugezigezi tolwesiganze ni Muganda onsobola okulya tuziikwa ku kijja kyekimu tusobola kulya sente zo okitegeera vidiyo temubuze mu bisomooza ku ddwaliro nga kiriwa emirambo emirambo gitya abantu bafanga balaba wodi nali nkola mu wodi zaali 3 naye nga wodi esinga okolamu y'abakadde naye nga buli wiki oyinza okola emirambo ng'ena 5 abaddeko nga kocha n'oko kabuguma notandika okakirininga naye natuuka nga nembyo naye luli nanoonyanga bannansi nekola mikwano nsala kunkuumako bwe batyo naye natuuka nga sikyabayita nga nfafagana mirambo gye bagitwala bati nga nze ntandika kulongoosa so gwo gwakulinda mulambo gwe bajje Katanda okalongoose yes أعوذ بالله
billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Yamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi. Ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ng'okumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata nembizinga ne muwandika kapapula. Nembisula mu nnyanja. Nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 Ya amanya gange Nze Muganda Jolo Hassan, CEO Jolo Pearl Properties and Real Estate Consultants. Bakonya pressure upangisa n'ofuuka landlord, tugula ettaka n'okutunda ettaka, okupunta ettaka, oba walina obuzibu, oba oli alina ettaka ddala li surveying, then tukola property management. Oba olina ennyumba ze zapangisa nga ziganye, otuyamba ku bantu okuprocessing ebyapa bya land title processing ne transfers. Tukufalinga Real Estate Consultants free. Tukola supply eza raw materials, kasente akatona kamiyoni mu n'ekitundu. Tubateekera estates ennungi, amasannyalaze weegali, amazzi weegali, ate nga n'enguudo nnungi. So estates z'ebifo ebyenjawulo, Gayaza Road, Katosi Road, Masaka Road, Jolo Regional tusangibwa Misindye wano, Trading Center, Obudde Namugongo, Nodde Sonde, Misindye roundabout way, na ofisi yaffe ey'okubiri eri Mukono Kayunga Road awo, after Ruby's petrol station, ofisi yaffe endala ey'okusatu era Okamu Kamaleni. Osobola tufuna ku namba zino 0703 666 7575 oba 0782 594309 oba 0703 17 88 6 ne namba yaffe endala 0773 79 64 webale ddayo najjo sizira okubanga ate otugoberera. Nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbo atuli ku mukutu gwa Kimbo updates. Nyongera okusaba osubscribing, oliking, ocommenting, obeeko ne gwotegeeza ebigambo bino abobanga obirabye. Naye nyongera okutegeeza nti bannaffe aba Jolo Pearl and Real Estates be bakafulu era bebakakasiddwa ensonga z'ettaka bebazitegeera. Poloti oyagala poloti, oyagala kuva ku milioni 3, milioni 5, milioni 2, milioni meka, oyagala ttaka lya Kabaka oba oyagala lya Kyapa, Maryland n'ebirala byonna bannaffe aba Jolo Pearl be bakafulu mu nsonga ezo. Basangibwa Misindye ku kiva Eseta gye bayita Bukerere Road oba gwafudde Namugongo junction we bagiyita Misinde, wali office zaabwe enkulu naye nga balina poloti ku mitundu by'eggwanga ebyenjawulo ku nguudo zonna. Oluguudo lw'e Masaka balinako Emaya, Mpigi, Mpambire, Mawokota, Kayunga balina Mukono, Kabembe, Kiyunga, Kalagi ne walala Nakifuma yonna balinayo, ate ne Gayaza balina Nakwero, Kiwenda, Busukuma, Ddundu, Kalagala wamu ne Vumba. Jinja Road balina Sonde ne Bukerere ate era ne Mukono kossa Enamataba wamu ne Namagunga. Ebyo n'ebifo toyinza kulema kufunako wawoyinza kubeera nga oteeka kayombako. Wakiso Gobero, Wakiso Muguluka, Wakiso Nampunge, Wakiso Kikandwa n'Amayumba ne Kachiri abo be b'okuhoyima Road. Ate Mitiyana balina Buloba, balina Bujjuko, balina Jeza, balina Kikonge. Ezo area zonna ate balina poloti Semuto, Matuga Road awo balinawo giwayita Ekiweebwa. So osobola okubanga ate okwatagana ne Haji Hassan osobola okubanga ate akuteekerateekera osobola okubanga obeera totya oba olina ssente ntono osobola okumukubira ne mulaba engeri gy'oyinza okubanga ate akuyambamu essente zaazo okuterekera ku akawunti yo ne Jolo woziweze zifune poloti nga poloti bagikukwasa. Naye oba oli bweru wa ggwanga era kyangu nnyo okwatagana nabo, simu yiiyawo wansi osobola okuzijjaawo n'okwatagana nabo ne bakugulirawo akawunti just gwebaweereza muntu agenda okubanga akebera ettaka lyo wamala oddiraba nti kyekyo nga gw'otandika kuteekayo ssente zo mpola paka ate bweziggwayo poloti yo n'ogifuna. Bayambako n'okukyusa ekyapa wagula ettaka ebyapa byagana okukyuka n'ebirala n'ennyumba z'apangisa oyagala kuzikubanjira gwe bakulema so beera nga okwatagana nabo bakuyambe.
mufu bwe mumunjagala okubajjukiza nti Haji Miti akyaliyo nnyo akyagenda maaso okubanga ajjanjaba abantu be mu ngeri ya Quran n'edduwa akyasabira abantu so mukwezeeko mukubireko gwalina okusomozebwa okwenjawulo ajja kubanga ate akukwasaganya bwe bulungi nnyo. Tuli mu biseera bya December, November, mwezi gwa 10 tuli mu biseera bya mikolo. Kale oba olina omukolo gwo nkubira essimu atubeere nga tuwogerezeganya. Namba esimu yange yeeyo esemye 63 eri wakati awo 07026363 nkubira atuwogere ku nsonga z'emikolo. Oyagala kwanjula, oyagala kukyala, oyagala graduation, oyagala matikira, workshop, bichi meeting ya family n'ebirala atujja kuba tukwatagana decoration, juice, abogezi, bakatumwa ebintu ebikwatagana ku music yenna tumulina omulungi ennyo. Ebifaananyi, videography nkubide simu tuberenga ate ensonga ezo tuzimaliriza mu ngeri bwetyo. Nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbuwera, nze nkomyewo tuberenga tunyumyamu mu nsonga zaffe ez'enjawulo. Simanyi kale kakati gwe nnina ono nsanyusa okulaba. Nange okusanga ogamba otya? Sigamba mpozi gwe. Gyebaleko. Kale sebo nawe gyebale. Erinnya babayita batya? Bakadama. Oli Kadama. Andi ne brand new Kadama, fresh Kadama, okuva Saudi. Saudi? Saudi. Okuva Saudi, Kadama we Saudi. Bakadama balimu enjawulo ntono we Saudi ono we Dubai no Oman ono wa UAE oba mwe namba Bakadama. Nchema ife na tuba Bakadama. Mwe namba Bakadama. Okay. Ogamba otya Kadama nani? Nori Namtebe. Kadama Nori Namtebe. Ekigamba Kadama kitegeza ki? Obo Kadama oba kuba mukozi. Obera mukozi. So kiri mu Arabu? Yeah, kiri. Nange wano company gye nkolera ndi Kadama. Ati goli Uganda okistamayera. Andi kati kugamba bwobo kiza mu Arabu ndi Kadama. Lwaki oli ebintu abakikozesa mu ngeri y'okubati oboola naye ndowooza tebamanyi bumanya. Bamama abo. Baki? Bamama be basinga otuvuga speed. Bamama be baane? Abakyala betusanga mu maka. No gye mugenda ne mukolera. Okay. Be mwita bamama. Embeera ebadde etya mu kiyumba? Obadde mu kiyumba? Mbadde mu ddwaliro naye nga nasookera mu kiyumba. Obadde mu ddwaliro ne basookera mu kiyumba. Okay. Ekiyumba kyali kitya? Ekiyumba kyo tekyali kyangu n'omuli n'ogumu. Ebisoomooza byo byali bingi ddala. Otyo? Kanfune wano essimu yange. None essimu yange tutambuze bulungi ensonga. Obadde mu kiyumba? Obadde mu ddwaliro? Okay, ekiyumba kyali kitya? Nyumba teyali nungi kusaidia kwa natambula ebimba byalinga bina era ntomera butomeze ekyasookera ddala kyo kyanvugira ddala speed. Olugenda otusooka ovuye Uganda paka Saudi. Lwali lutya? Lwali lubi ddala natuuka ne ngamba singa mbaddewo n'akagaali ne bansota oba emmotoka ne banzizaayo. Nodde Kampala? Nenzire Kampala naye nga buli we ntunulira ndaba ddungu. Ki ekyali kikuleetera okwejjusa odde Kampala? Ebisoomooza bye nasangawo kubanga olwaba otuuka ku ofiisi bwe bati. Ebyokulya byeri tobyetako bbugumu. Omwana waliwo batuga nti oba otuuse bwe bati nti mwekwate ku baana abeeru abo baba n'ebyokulya. Bano abaluddeyo oba abeeri abazo? Nze siri wa myaka 2 nti mu kiyumba nali wa mwezi kampuni yange ey'ebweru. Okay. Kati olwaba otuuka nasanga omuwala ali mweru batuga nti woba olabye omweru tomweragirako nange nenkola omukwano. Kumbe ye yali yafunye ejjiini. Nze simanyi. Yafunye ki? Yali alina ejjiini. Ejjiini kiki? Amajini. Gabiranye mu bawala bwago oba bali bamwambaza ekintu. Bino byempulira abasiraamu bagobaawo kimanyi ina amajini zifuna akabani. Byakusaaga. Kakati nze nga ngamba kingala buli bw'omu amwewala kati jjukira mikono gyange gyangambye nti ffe tulina byakulya. Weekwate ku muntu ababeeru ba Indonesia baba n'ebyokulya. Nga nange neripa ku muntu awoza kimu hina moshikira bamu babitegeera nti wano waliwo ekizibu njuka nali ni mupya wiiki emusimanyi. Kati olwamala konza alabika ulcers nga nziruka mu nsawo nga muwe empeke kuba batuga tugenda empeke nga nziruka mu nsawo nga muwe empeke nagamba nti weemira zo zigenda kuba nteredde konza ojja kuba oteredde nze simanyi kyempalampa. Kakati nga ndabe engoye azambalidde ku bikukujo mu Indonesia engoye azikyusa azambalira ku bikukujo naye nga ba supervisor bona bamudduka. Mamaze omudduka nze kati mwesibyeko lwakya kulya ngenja eno omukyete gugenda omukalo ne supu ate bano baba n'amakaroni ndomi tekama amazzi n'olyako. Kati wayitawo nayitawo n'agamba nti banene bajja n'agamba nti we musabira ono
n'atereera boyfriend we yamudisappointinze nze sinakumanya nti kijini nti boyfriend we yamudisappointinze asobola ayagala kukola ki atereere tumbawa wanu akakadde kamu n'enusu 10,000 konze nze no nali simanyi na sente zeeyo konze nga mpita balokole nali siri mulokole nengamba mujje tusabe batuwesere tufune ebyokulya ng'abaana bajja nga basaba kati omuwala we bamusabiranga atandika kubuka we bati konze bana bano we babasaba we bati babuka entunga byongedde okula nze nasimanyi nga manyanyumiddwa kubanga bangamba boyfriend we yamudisappointing kati we bamusabira kino ekigere kino wansi kyefuula ne kikola kitya bwe kiti ng'omusoto ogutambulira bwe bati kati naye bwabuka we bati kati nga nze namanyanyumiddwa bunyumiza nga bakola we bati kati nekigere kiddamu ne kikola bwe bati nekyefuulira no ddala muli olwo mu nnyumba bwe musula temunaba kubaga bajje mulaga kati ne bamusabira omwana nga weeks bit amaze takola ki teyeebaka olwamalawo bamusabira ayitawo nga laba alemeddwa ne bamuzayo office kati nze ekintu kyamala ne kiyidda mu nze ekyavudde kwoli oli ye yamala n'awona teyawona bamutwala waabwe bamuzayo Indonesia yes okay kati bagamba nti omuntu obanga toli musabi si nze saali mulokole nti obanga toli musabi kikwambala naye natumala ne mala wiki namanga sebase nga ndaba mu kintu kyeru bwe bati so wama nentereera cause basaba ne mala nentereera kusala nga yogenda okukola okay nensimbula nentandika ne basoma nurini nti ngenda kukola nentambula nengera nenkola omugo nagera naye mu wiki emu ne yetuga nafa yafa era ya training anyo ku social media TikTok yaliko nnyo mwalo yali wansi eki era twajja naye muna Uganda onako twasimbula okuva e Uganda paka e Saudi nonako tata alikosoma nti bakusomye nti Norin ne gundi nti mugenda wa embeera nki ekyamwetera okwetuga awo sijja kulimba oba amajini kubanga gye twasookera Riyadh abaana wali akatanda kali aka mulumu nembagamba akatanda kano kanyeenya nga webasi naye ngwezo ga musisi yaliwa nga tekuli bakaliko tekuli kali mu hotel ledinga hotel kati ne bagamba nti oli mutitizi koze siri mutitizi akatanda kano kanyeenya ne tumaye tuvayo Riyadh ne tugenda Jidda kati oyo mwana twatusoma nti Norini ogenda kola nono nze nenkwata nengende kamisi ye nakwata na diary ya Jidda waka katanda era katanda kali kampi ddala era ka training anyo ku TikTok omwana okumulaba nti ate yetuze naye nga yali lonely nabagamba nti alabika yali kama jini okay so gwa majini gakwamuka gatya basaba nga sina kuvayo ku office amajini bansabiranga nange negwa na manyi nti abalokole baba bekoza ne bagwanga nesanganga wansi nenga omwana antekako wano Bible nga ninga goba kutene basalasala we batinga wamba bukya nenga mba munyigiriza Bible naga nedda nenga nesanga wansi so basabira nenabanga omunyi ekyo kinyole kimbanga kinyamukako nawo n'ogenda okole nengenda nenga embeera gye wali munogamba mutufu ekibaketagisa waba engiri okudde Kampala Lwaki nzireyo senga bali batambuzawo bigere sali mazira do mwezi Saudi nze ngaze munna so ofune kiyumba ekisooka nga tebagaba wifi esi nsonga ebyokulya byo bya bbula ddala ebyokulya njaye kuma bakuwa kubs chapati n'ogirya ng'ogisikala bati n'obula okubba n'ebeki ekikonde ng'ekaluba okufa ekaluba we basimbula okuva ewaka bwe bati ennyumba etandika okubaamu ng'ebyogera we bawe bali tebyogera enyumba etandika neewuluguma nefunamu ebidduka nno n'owulira nga woonywera n'omusobo bagukuluma gutonya naye nga siyimuseewo eyo nakolayo zaali nagenda nga mmeka 9 ennaku z'omwezi 9 21 nali nvuddeyo kati okibabuuza nti bannange ki ekyogera mu nju yammwe oba tosobola banyega nze saababuuza kubanga buli basimbulaho nga balina okutambula buli lunaku naye nga basooka mu toyireti yanjire kandi kaza ne basooka ne bagisaanukulaye bajina akantu eyange lwaki ate bali bagikola muki already bali msema naye ng'omukyala agenda mu toilet yange banasimbula n'abikula akantu n'okasanga ate nakigendera nnyo naye nga akasooka nikigendera lutu eno engirese nga nkalu nga ngikavalinze bulungi naye nga yosanga eri open so awo n'okolawo weeks 2 n'ebigaano gawuvuddewo nenzirayo awala gye nagenda eyoko katona naye njala kwewanula waggulu kuki kukalina olwabo tuuka omukyala bwe bati kubanga eri office yaffe yo baga nti munziza bakuzaayo olwabo tuukayo
omukyalo oli alina omutima baba kaleko naye bamama banaye bali abakazi babi nnyo banna abakazi babi omukyala we waka mubi omukadde oli mubi bannaye yali ayako akuyisa atya mubi obanga oba yamutira nnyina oba yamutiraani olwaba otuuka tona nakweyambula uniform nagatandika okola ekyokulya nga teri addidde kyayi wa baba gwagenda otambula naye baba bamuteramu obukopo mu kyayi watambula nabo mu mmotoka bamumanyi abasinga bawe gwagenda ozunga ewa akomewo obufika bwakuwa bwakuwa nga gwosibyewo n'omukyalo oyo nya gwe tonywa ku kyayi aliwe naye nga teguwategese baba gwagenda naye kati baba bwagenda n'agenda n'ako kafulasika n'akumu nga kasigaddemu oko oyo yewuwo n'ebyokulya babifiseewo ate amala kulyamu ne bakuwa kati ng'ebyo byonna baba naye abiraba obanga tebimukwatako ebyo tebimukwatako kale aba akiraba naye nga tasobola kijja akugambe olumu abaloza nti omukwana oyinza n'okukutisa so omukazi oyo n'alyoka avuma nga akuvuma ova ku makyalo lwaggulu ekyokwata eri ekibivumo byenali ebyokulya bye nasinga okulya nga bivumo ng'akuvuma takuwadde fulonya n'okera agamba jjuka mwe nali nsula nga temuli toilet mu luumu eyo naye nga kantobe nkole otuuka okufuluma agamba saa 11 obeere nga ki okomyewo ovuddeyo mu luumu yojje wano kyokka we nina oyitira olugi luggale nina ovayo wange nje nyimire ku mulyango paka wanajja 12 nga guddewo so olwo nemala nga nkimanyidde bwe ntyo mpolampola mba ndi awo nga ekyokulya nga nkoze nga mpulya ne kamunguluze ku saa 12 ku mulyango omulinde akugulire nyingirawo sanga 11 11 kitundu awo gweza olina okuva mu luumuyo ku fulo gy'osulako ojjeyo ku fulo fulo yanjawula yankasuka eri fulo sisula na ku fulo yaabwe mabega w'ennyumba yaabwe bwe yanteekera akayumba oba yakakubisa na bibaawo baawo so nga wenyudde 12 mmeka oba sawemu najjanga naye ng'omulindidde awo ojja n'akugulya n'otandika okola emirimu naye jjukira wasuze tolidde kamunguze guba naye abaki mungi ebase tolidde otandise kufula esooka ey'okuba eyokusatu oba okyali kuyokusatu kati nga tolya emmere nga gw'ogifumba ogifumba ali awo n'abegako yonna n'agitwala tosobola kulya bintu by'oliddemu tolimbwa balya basuula bati balya babimaaso bw'omala ogifumba ye ng'agyebegera ng'agitwala mu nnyumba nga mulimu n'abaana obanga yalina abaana 2 omukyalo oyo emyaka ng'emeka yalina ng'ow'emyaka 17 awo n'ow'emyaka nga 10 nga nabo babiraba nga tekweyinza kukwatibwa kisa esooka oli omukazi mubi ate nga yali mukyala mukadde so oba oyala obuli jjuka oba oyala obuliri obwo essuuka n'ogyeteekako ku lubuto okuba nkitana byabwe binene naye enzoga gwe masiikiini gwe olina ebisira avuma omukazi oli avuma naga masiikiini gwe tokwata ssuuka yagiteeka ku mubiri gwo muli bamasiikiini so otosobola kwala buliri obwo nga totaddeeko ssuuka ku mubiri gwo oba okyamaliriza ekyo n'ogamba nti oba kangendeko emmanju oba wakatula ku toilet bwe bati nga ze nalikonkona Nuli erinnya lyange lyagano batereza mukamwa kaabwe Nuli yalla come out nenga tuna nakwadde kola susu nene muto yakujja takwadde kyakulya okulongosa ngomukazi oli avuma ngazi ngolinga ato omuddu yennyini muddu era yangamba you have to work hard oberenga imberenga ye muri bamasikini so zo sente zo nga omwezi gwagwa ko yaziko yali empanga so nagenda okulyanga nemereddwa nenfuna olokola emirimu twatwalina kunga which number nampulira nemereddwa nkolanya ate sirya nengwa nali maze okola emmere bagiyesi bamaze okugula olumu tebafumbanga bagula maze okola emirimu olwakamunguza omungi nengwa emabega w'olukubo baba ye yali akomyewo nawulira ekigwa nangamba Nuri what's wrong nengamba mpulira bubi enjala ennuma omukazi najagana namwadde ebyokulya bo tebasima balya nnyo nemugamba byakulya kibi wampadde cubes ne chai ali mu sukali omungi ate ngo maze mujja wa baba gwatambudde gwompanze sinywa sukali mungi sinywa majani nagamba you die from there this is Saudiya nenkubya Saudi bana era polisi ye Saudi nsimanyo banze gwetayamba so yandeka waawo ngamaze okujja nenkubya mu
police ne baba nate yayamba konti obo ofune bali abakazi be bategerera abasajja bino bye Uganda tebiri omukazi we Saudi ategerera omwami we Saudi kyagamba tekiddibwamu era baba yakwata bukwasi kubona agenda mama najja nakola olutalo oluyitirivu ennyo nagamba ogenda kufiiraawo eno Saudi nenkwata nangamba mpe ekisumuzo kya Lumya juka nalinda okinzeemu mulimu essimu nalina essimu bbiri nempe ekisumuzo kya Saudi mpe ekisumuzo kya Lumya neŋŋaana nejjanga neewalula bwe bati naye nga nkanka nenrwa enjala kati mukanka nengenda nenzigulawo nemujjako essimu yange nayizeseeyo nemujjako essimu emu nampambako essimu emu so ngenda okulaba ye nga lutalo ngenda okulaba awambye ensawo yange juka yali mu passport ffe tukola ne passport zaffe ne musukuma kyani kyange kyamuwalabu naye nga abana be bali awo batunula abana Katonda anjagala kuba balinzise nga abana be bali awo batunula ne musukuma ne mwejjako ensawo ya passport nasigaza ensawo essimu emu ng'olwo naakola ebyo lwaki talina yet talina aveeriye n'akwatibwa obusungu n'akukalakata olw'okuba banguddaawo simayo oba obuzibu bwava lwakugwawo kuba yamanya nti engeri gye ndwaddemu nina omugamba nzize ku ofiisi yange so we nalaba nga aganidde omala omusukumawo ne mujjako ensawo nenjimujjako ebintu byange ebimu byasigalawo ng'engoye ebiki makyaja essimu nenjikwata yaliko wifi yali amanyi nti n'essimu egyo nenkwata vidiyo yange nti bane mukwate vidiyo mugitambuze mugaye ndi mu buzibu nalookingawo bulungi nnyo mukumala okulookingawo enkuba ye Saudi etonye eri nfuufu tetonyanga neye Uganda nti amazzi gagwa erwawo enkuba gye nali efubuka ekunkumuleka buli kimwe enfuufu nga mpitirivu jukira nzigaddeyo ndi mukulukubo bwe bati wenyimiridde amaze okugalawo eri enkuba gyajja n'enkuba n'ensawo yagye mbadde nnimu jukira twatandika twayomba ssaawa 8 nensaba obuyambe bana batambuza vidiyo era bambi beebale kubanga natuuka nga njagala nve ku kalina nettiraawo nga mpulira nzitoowereddwa era omuntu agenze direct oyo kiyumba osobola okwetiramu kubanga bana ebisomoozamu ennyumba yali mpitirivu obubi ennyo so enkwata ngenda okola nga abantu office ntejja kunyamba nenkwata nkubire poliisi bwe baawuliranga luzungu lwe luliwo ndimajjako essimu tebayamba boogera luzungu simanyi naye oba mu Saudi bakwanguyira naye munansi atali munansi si kyangu kyakuyamba mangu oba bayamba nnyo banga ogenze direct notuuka ku kitebe bwekiti naye bino ebyokuba essimu nedda so olwamala okuba poliisi nga tewali kiddako nenkwata essimu abana amaze okuba ne bagamba office Noreen ali mu buzibu mugende mumuyambe abatandise okululwana ku ssaawa 8 bajja ssaawa nga bakubira oyo maama ku ssaawa zaalinga emu nti omwana mumute akomewo mama nagamba tagenda kuvaayo agenda kufiiraawo owulidde katyo nga ate yagamba aba office nti ofiiraawo agenda kufiiraawo obuyinza ng'abana bungi aba yakusasula asasula mwezi naye ye muna abantu bedi oba iyo omukazi yali mubi yo office tinga teteekamu mmotoka kujja kwekimira anti bakuwa essaawa ogana nga bayita poliisi nga bakola ki bakonona so omukazi we yagana baba n'akomawo ne bakola olutalo lunene nnyo ne baba n'akwegatta nakola olutalo lunene nnyo omukazi n'akwata ebisumuzi juke yali yalookingidde nga asigadde mu lukuubo baba waliwo ennyumba zaabwe balina oluggi luno olinga lwa ddinisa lunene bwe luti ne balusindika lwe nabuuka nenyingira munda nfune kuberinza ku office lino olunene olusinzira ddala n'obuuka bwe bati naye nga nagwa ne uniform nesigala ng'eyulise bwe bati nentuka ku office eyo contract ne bagisazaamu eyo omukyala kubanga kintu kyakola kyali zo sente zo bazikuweze wali okoledde yeyo bazi mpaaka ebitundu kwa naye simaze eyo mwezi bampaaka ebitundu so we natuuka era nembera ku office awo nemala nenjolekera ku ddwaliro abiyumba awo tulaze ebiyumba bimeka 2 3 byali bibadde 2 n'ebirala namalayo lunaku lumu omba nakatuuka neŋŋamba mu nzizi eyo nga sijja bisobola osanga ennyumba bupusi osanga pusi ndi muntu wa pusi zikwataganako balina ebinyonyi bikanga biringa muntu bwebiti abantu abalimu ebintu byokweraguza basinga Abanigeria balogonya babantu bebasinga nze ŋŋamba ne mu nsi beeraguza so ogenda olwofuna otya ekiyumba oyimini ofuna otya eddwaliro nabeerawo awo mu kusaba okungi ennyo nasaba goge mazima mube batwala mu ddwaliro neŋŋamba mpewedde kubanga nali mukazi munene era nga bagamba gwononaki naye natuka nenkenenuka
olw'okubanga ntidde ebize binsoomoza nga bingi so nensibira kuki mu kusaba nnyo bantwala mu baana bagenda okukola mu ddwaliro nange mwe nayitira ogwo omukisa ne ŋŋamba banange mpewedde era ngudde kaweweevu good enough wali bannayuganda bannange ne ŋŋamba mpewedde naye era nabyo temubuze mu bisoomooza ku ddwaliro nga kiriwa emirambo emirambo gitya abantu bafanga balaba woodi nali nkola mu woodi zaali 3 naye nga woodi esinga okolamu y'abakadde naye nga buli wiki oyinza okulaba emirambo ng'ena 5 ICU bakutuka femero wadi bakutuka oba oli mu kulongosa lumu nali nkirina naye oba okyalongosa naye nga gwotunudde bwe bati nga ye yatemye edda nga tebabajjaawo nti banti olumu babajjangawo naye waliwo wakutukira first time yankulaba omulambo kyo kyankuba wala nadduka badokita bonna ne baseka nganzi sokuba naye sikirabangako okiwulira olwanga omuntu afudde mulaba naye okuba nga ali kumpi bwe bati nange jjuka ate nga nze nina okulongosa akatanda kabaddeko ne bakuleka mu lumu ogi so ekyo ekyomuddwaliro kyo kyankuba wala ekyemirambo oba omaliriza onoga nti oweweddeko n'olina akutuka okiwulira kwegamba challenge yo byakusumbuwa nnyo so watuuka n'ekiseera n'omanyira emirambo gyo nga ogirabanga kya bulijjo nga si kyagitya era nga bwe baba balongoosa kuba bannansi be balongoosanga bamala omulongosa kuba nti nfunamu encukwe muli mutima nti ngera sigala mulumu mwabaddemu ogwo bamugjako akatanda n'otandika olongosa akatanda ako kabaddeko nga koca n'oko kabuguma n'otandika okakirindinga naye natuuka nga nembyo naye lwina noonyanga bannansi nekola mikwano osaba kunkuumako bwe batyo naye natuuka nga sikyabayita nga nfafagana mirambo gyabe bagitwala bati nga nze ntandika kulongoosa so gwawugwo gwakulinda mulambo gwe bajje katanda okalongoose yes oba tewali mulambo gufudde ng'olongoosa waadi nongoosa waadi one day nali ndi mu kulongoosa ne ŋŋamba mama assalaamu aleikum yali atudde bulungi bwe bati ne ŋŋamba mama assalaamu aleikum salaamu aleikum kumbe yagenze dda nga takunyega yali nga tebamubikako omulambo gusigala gutunula anti yali atudde bali abantu balina enfa yaabwe ebyokulya byabwe tebibayamba balina enfa yaabwe oba atudde wali asikamu so we namulaba nentuna ku lubuto bwe bati nentuna nano nga dda teyenya nepita musala neŋŋamba ono yafudde naye nga nibadde muogu naye konze jjuka wabaawo akwakuba okulya ali akwata juisi biki ngenda okulaba nkonze ono omufu yawedde nempita omusala nagamba mulamba gano omukwatako nga yafudde naye kati neneyongerayo empita awo yali atunula nga tazibiriza watuukira omutole yali atunudde alemeza amaso ng'ali bwe ati wamu nemutunulira neŋŋamba kati awo nensooka ate nteekayo embiro ng'okusoomozebwa oyisemu kw'amaanyi ddala so mu ddwaliro maze mu bbanga ki ovaayo okay so awo naye nga navaayo ne contract yange ebeeweddeko e Saudi embeera y'abannakampala bewaleka kampala ebeera etya batugamba nti abantu abaana ababeera ku kyeyo abeeno basaba essente tebatuuka n'okukukolimira bo bakolima baaba abantu b'e Uganda bo bakolima mpereza sente ogaana banaye bantu abamanyi emiri gye tubonaabonamu bantu mwe mwali badde mulinya ne mugera ne munoonya sente naffe tubasabeko mulabe we ziruma tezaali tulumi ne tumenyeka ate n'ozimenyekera ate ne bazirya balina akamiro omutima omutono omuntu okola sente n'omuweeza n'omugamba nti kwatayo akasente kaaka naye nalaba nti ate n'okuterekera sente zo banaye era kyali badde kirungi n'ogenda ng'oguddewo akawunti kubanga sente zeesigika so amagezi gaba Bakadama oba baana bali ku kyeyo ne embeera gye nayitamu ku bintu byonna mirambo ngirabye njagadde okwettako amagini ganyambaddeko naye nemmenyeka mwolwo nenja nga amaziga meerere ge gali e Uganda okomawo ku bintu byosubira nti gyebiri nti weeri atirisi wadde ndabye emirambo kangende ngumireko ku ntuuyo zange naye sina kyendagawo bwe watuuka e Kampala tewasanga kintu nakimu mu bintu byewali osuubirayo n'akasente nga nako sikalabawo yadde bweweerezanga essente zo nga obagamba bakolemu ki bewaziwanga nali njagala bangulire poloti bangulire poloti nkolemu ne bizinesi kubanga otuuka e Uganda ovudde ebweru ebitwala sente biba bingi kati nze nganze nali simanyi
naye abamu bagamba nti kiba kirungi ojje weegulira ekintu kyo oba ng'ozina ku akawunti era kye bagamba nti bagulewo akawunti abawaddeyo okwesaddaaka naye oba nga oli mugezi ereko omwalira fiisi ze eri e Saudi olaba nze ow'omwezi abadde asayiningibwa mwezi nga sikola direct myaka 2 mu kiyumba mbonaabwa naye ate ali mu nyumba direct kisukka so obanga otolina akawunti gigulewo kubanga ogenda kumenyeka oyite mu bisoomooza bana be Uganda baziba emitima gyabwe janjaba wadde wa Luganda lwo wadde mukwano gwo wadde mwami wadde mukyalawo bonna tebetaga kwesigika ssente kabe maama wo kubanga nabona banali badde ngumirako ku bizibu ebiyitirivu bye nafuna Saudi nga nina kendagawo bakwegombesa muneegombesa abamu baneegombesa olabika bunenga kiri ku mutima gwange sente sina kyendagawo so wakomawo e Kampala watuukira maziga meerere amaziga ge wakaaba e Saudi ne gokaabe Uganda galiwo agasinga ate ge Uganda gasinga kubanga no ku butaka omuntu owuwo yennyini n'akuzza emabega ate siga nti wamukotogera naye nga nawe omuwaako abeereko kaafunako naawe waweerezanga n'omugaa nti kano kako kati kano kankoleremu kino naye zonna ate ng'azigatta wamu n'avaabira ziri yali n'anyumirwa baaba zaali nga ziyita mu bantu nga bameka sente zo omuntu omu yali muganda wange nasitayogera linnya yali muganda wange we tuddiŋŋanako bw'ati maama omu taata omu tusiikana ku kijja kyeki maama omu ne taata omu gwe omuddako yakuddako gwenzirako mukulu wange so waweerezanga nga ye yagenda omugamba munange ndaba emirambo mingi mwana gwe emirambo gintuse ng'okuba essimu ng'okaaba ovanga ku lumu banaye waliwo sesitanyumiza omuntu waafa lumu buli kibadde kiri mu lumu okikola okikirininga ezo kati ne ozijjamu n'olyoka owoolinga okuva ku siiringi paka wansi muno owulira nga mwena owulira ofa oteka kateni zeri njeru kateni zeri nene olina ozijjamu ogiwanika otuuka nga kino ekifuba kyagala kwabika naye n'omugamba muganda nakakola kati ku mirambo eki sinze njikwako bagikirininga naye tamino zifuuse tamino nenga nakakola kati ndikutamino ezi naye kasente ke kakwate nga kasente nangamba kakwata bulungi naye kati ntuuka omugamba kasente ziridanga n'okumpala naawalana yampalanirawo nenyina amuzaala amuwalana sente ezo kati zaso kuwalanya awalana natakunyenyagala noga nti munane nsonyiwa ate ye mukambwe nnyo nosinganze teyakuweerezanga oku lisiti za bintu byagula by'omuntu omugamba kwata vidiyo omperezi gwe mwantama abakazi bebweru muntama mwina olugezigezi tolwesiganze ni muganda wo nsobola okulya tuzikwa ku kijja kyekimu sisobola kulya sente zo okitegeera vidiyo okitegeera ng'okutumayo ku baganda abalala bagende balabe ku kintu kyoba bamugambye nze nganze ndoza nali musiru era bambi so abalala temukola kyennakola kubanga nesiga nnyo omuntu nensuka we nalikomye kubanga naligambye nti kwato muganda wange kabe mange namugamba nti genda oyoge ku bya maama nti oba owadde nze ekintu tokigamba nnyo bantu tonesiga nga bwakugamba ne maama wamwe nga tayagala omugambe ng'olina omuweza sente tukulira maama we ekintu kino takigula kubanga we namusaba sente yagamba kimusente twazira ne maama pressure n'erinya nenga sente mwazira ne maama bakwatulira opening okomyewo muganda wo nti sente zo manja naziryanga ne maama twala ku police oba yanterako audio yagala okunsinkana naye twasinkana juzi ku bya protia naye nga sobola kunterako audio nagamba bantu bonna mbagambe sente twazira ne maama neŋŋamba ogambe otya maama pressure we yalinya neŋŋamba sente nakwatanga mitwalo 2 gulya maama emmere kati ate muba mwazirya ne maama ziti ante zategeeza nti wamuwanga neza maama kati bagikyapa neza maama tiwazimuwanga specifically yezoka talina kyagamba mbu ate twaziryanga ne maama otyo naye maama banange omuntu alya sente zakadama asana kufa oba batya asana yeetaaga bamuyiwa amafuta mu matu bamuteeke mukube ku ntebe road awo zimusabule emmotoka ebintu ebyo nobigamba omuganda ogwo wazaalibwa naye nze namugamba ne muntana nange tatunulangamu era esaala nabidda mutwe yasaakaba namugambanga ne muntana yange tatunula mwanziise ndi mulamu yeebala ntaddeko olubugo bambi nyanteekako essuuka yeebale kubanga omuntu gwe wakoleranga n'omugamba nti munnanga kwatayo 10 kiikino
nakukabya ekizinoga bakanuka kubeeremu naye n'atasiima. Kati ye wasanze alina byakola kuba abantu abamuwaddira ssente ezizo n'azikolamu ebibye. Kyeyakola yasenguka we twali tumumanyidde we baali bamanyi we namuleka yali avuddeyo newe bamuteeka n'asengukawo kati mbasina wakumunoonyeza. Teyagamba abantu balala, teyalagira abantu balala gye yadda. Ne nyina yini tamanyi gyali. Mupangisa ali mu bupangisa. Otyo oba sente yaziteekawo bayagula motoka anyumirwa feka tulabe ennaku Bakadama baabwe nga batulira sente banyi. Mufumbo oba kyaliyo. Kati ye maama oba taata oba baganda bo nga tebakiyingiramuko ne boogerako naye lwakisereza muno Yazirya. Mukambwe bannaye mukambwe. Leeta ba military bebasinga obukambwe. Oli abasingako mukambwe. Kubanga ne maama we yamukubira essimu na mwana wange kikyo wakoze. Yagamba kimu kiki. Kwegamba addamu nnyina muzaala bubi nnyo nga tamweguya sente zikyusa bannaye. Tewasanga wadde nusu 10 ku akaunti yo. Yadde 10. So ze wadda nazo nga obuntu bw'otambula nabwo obusente. Zezo nali ninamu zokka. Mu myaka 2 gy'omaze Saudi. Mukulu wange yanyumirwa obulamu n'akomayo. Nga ne bu school fees bw'owadde abaana babeere bulungi nabo n'abukakalako n'abulya. Lwaki balina emitima egyefutwa bantu mu abalya sente za nkuba kyeyo. Emboozi ya Nurini ekaabyamu ku maziga era yeraliikiriza naye oyinza okulowooza nti abantu nodda ku ssente ya Muganda waali ebweru ate ng'omanyi embeera gy'ayitamu n'ogirya. Anyway, omuntu olowooza yandibadde akozesa wa luganda lwe oba mukwano gwe? Yadde n'omu tewabago beesige Katonda n'ebbanka ate n'ebbanka nazo banna zaayonoonese. Kati omuntu yagooyingewa. Naye ati lisi ogezaako bbanka oba gende ne ku simanyi banne esente temwesiga muntu oba ogezaako oba ku bbanka. Embeera y'ebiyumba bino batugamba nti abaana abawala oluusi bafuna obuzibu mu nsonga y'abababa okwagala okwegatta nabo oba n'abaana abalenzi b'omu maka omwo. Gwe tewakisiŋŋanako? Tekyasiŋŋanako naye nasanga bamama be bazibu. Bamama baali bazibu waliwo endala gye saanyumiza eyo. Omukazi yali mu Egypt. Ne Egypt tulinga ba Africa fenna. Fenna Africa de bo beerumu. Bana yoli naye yali mubi muze. Omukazi ng'ayomba tuli ku fresh emba eri wagune nga yayombe n'abansi bawulya. N'alyoka kasuke suwani ajeewoma bwewomi. Yali tulena kasuka bwe batinze nnoonya abaana mbatase mbajjewo kumba abaana bo bamanyi dadi watandika okwemba ne mami. Bakola ki? Beekasukira ebintu. Bo ne beekweka. Kati njija ndeete ogundi yakasuka kasinakamu busibwe naye yali ensenyi. Ye tagikuba gwe agikuba bba. Ye yali agikasukira bbaawe. Naye nga obuzibu bwava ku nze. Baba olw'okuba nti waba alese ebyokulya ayagala nnyo omukozi afune basajja bo balungi bambi abamu. Abamu balungi. So buli mu ngeri y'okkuwa emmere nga ye mama kimunyiiza. Ayagala si bagabi naye abasajja ye oli bambi yali musajja mugabi. Ne kati alaba ndi ekyokulya kirungi kimunyiiza mbu oyagala Kadama yiche yagambanga. Oyagala Kadama. Kati omusajja okwedifendinga kati we kuvaako kwekasukiranga amasuwani ogenda okwebaka ogenda owulanga ennyumba yakoledde dda kwega talina byakwebakamu. Obwamalaya bwempulira mu Saudi buli butya? Obwamalaya bwo simanyi kubanga nali si bundoza naye era obiwulira kuba mulina group ezibagattagatta. Naddala bano bempulira bali mu bed space. Dubai. Dubai. Saudi teri bed space. Teri bed space. Wali ba mama kiyumba bana abatolosa bondoza bo bepichamu munafa ate na. Kati abatolosa waba atolose mu kiyumba n'agenda watukira bayita batya mu bayita ba mama kiyumba. Na mama kiyumba baba lisibi nga bamaze otoloka ne batata kiyumba ndoza nabo jeba. Kati mu basanga abasajja ababa bezaawoko. Nabeerayo bote obulamu tebakalubiriza nnyo ng'ataffe bakuuma. Okusinza mu bina by'oyiseemu ku buddungu wandyagadde okuddayo? Nedda baabadde baazirya. Home is the best banaye wadde temuli ssente naye kangumireko oba ewaka. Challenge gyali nnyingi kati ngende nnoonye oba kirina emirambo gyafuuka emirambo. Sinafuna amaanyi gaddayoko ku kyeyo banaye sinanafuna kirowoozo kiddayo. Nkasooka enjiyizeeko ewaka.
Okay. Omwami wo wamusanze wali nga abaana tebamutegula dda abaana bakuno. Ebyo omwami bireke ebyo byosaka. Wange. Maybe ali biwanvu simanyi oba gyali oba yalaga oba yafa naye. Oyina abaana? Nina abaana. Abaana tebalina taata. Alabika bandinda mwalu nga samanyi ebbanga lina malayo simanyi ddala oba gyali. Alabika yafa nga tebambikire ng'egye saali mu Uganda. Nga wamwe leko kubanga wamuoza ne mu bwongo mu bulamu. Kyajjukira ndabika malayika ga budyeri afunisa olubuto. Bw'omusanga mukubo oyinza omutegeera? Sijjukira sisobola mutegeera. Alabika kati aliko olufu. N'enkuba enfuufu eyo alabika yena yamugwerako n'emuziba. Sikyamumanyi. Kati baabano balikola batya okumumanya kitaabwe? Ng'afudde. Taata waabwe wafa? Bajja mumanya. Nitwa kyabano baleka. Bajja genda bamunazi. Kiki ekimufuula nti taata waabwe? Esooka abasajja mulina mentality nti omuntu wagenda ebweru. Aba alina ssente temufa ku buvunaanyizibwa mwabuvaako. Oyo alina ssente. Kati olwo nze nange nga neesombula nti abaana baabwe. So wagenda ebweru wava mu bufumbo? Nali nabuvaamu. Wali wabuvaamu olwedde ng'olyawo then n'opangapanga n'ogenda? Nali navuva myezi 2 ogwokusatu n'emmali nga ngenze. Okay. Kati otandikidde ku ki okuva lwe wakomyewo oteekateeka kubaako kyokola muno ki? Kisa kya Mukama naye gwe ntunuulidde kyonna kyanampa mu ngalo zange. Oba oyagala kufumbirwa? Sinaba kudda mu ntalo za kuyomba sinatuuka ziddamu ezo. Tonnaba kubyetaaga? Nkyalina mu biwundu mbinyiga kati. Tunulako eno. Onyiga biwundu by'Abawarabu? By'Abawarabu sinyo naye ebiwundu bya muganda wange. Ebya muganda wo? So toyagala kugattako nnaku ndala? Okay. Twagala kuddamu nnaku eyo. Kasooke ngiwummulewummulemu. Okay. Sa bubaka ki bwoweereza muganda bw'aba alaba interview eno? Era nziramu omujjukiza nti yanziika. Yeebale kunteekako essuuka enjeru, yeebale kunjiwako ettaka nga ndi mulamu, yandago nti anjagalira ddala tatunulanga mu ntaana yange, ekyo nja kimugamba buli we naamulaba. Babaziika wa? Muli bewa? Toyagala mulabayo? Taalabayo, wamanyanga musoose. Wamanyanga nti Norine ngalamidde. Agendanga n'alima waba alina w'alimira. Waba alina omulimu agendanga n'akola. Kuba yeyo yamala dda okuziika. N'amaziga tatonyezanga yadde. Ate lwaki aba atonyeza nga yamala dda okuziika? Anti ayinza okwagala okutukuza emmunye. Ogambye yaziika dda? Yanziika. Akuba nkyali ku nsimbo nzunga naye nga yangalamiza. So kati maama wo mulimu nkolagana ki ye kuba ebyo byatuukawo waba Norine bw'aba ng'oyo muganda we yamuwa ku ssente ye maama mukolagana? Maama sina naye buzibu, sina buzibu. Maama talina buzibu. Oli yayagala muweereba busa. Okay. Maama nga ye talina buzibu. Okay. Kubanga ssente naziwooli n'ebipapula lisiti zonna ziraga oli. Kubanga yali banka yange nga makwata kano kakole bati no ziwe maama. Maama yazijjawo asooka aziri. Bakadama bonna bayita mu mbeera y'emu oba ggwe nga ggwe wayitamu eyo? Ku 10 baliyo nga 6 abalamu abali obulungi oba nga 10 awo. Abasinga babonaabona bambi. Abasinga bayita mu muliro. Batonotono abali obulungi. Era abali obulungi beeyise engalo bafukamire beebaze Mukama naye nga si byangu. Si byangu. Okay. Bwe baba bagenda ku kyeyo abamu babonaabona mu process eno ya kampani ezibatwala. N'otuuka n'obivaako batwala ssente ezo bagamba visa egenda fuluma, visa efuluma ssaawa yonna. N'otuuka n'obyesonyiwa. Abamu bagenda abasajja ne bagana n'okwegatta nabo. Abamu bababuzabuza sigende kololo ku Interpol, simanyi gende wa ku medical, simanyi gende onenga bina babagatta bi. Batwala budde. Gwe tewabonaabona mu ebyo ebintu wabiyitamu okugenda? Era nabonaabonamuko byatwala obudde. Ng'obagambe enkyo mwezi ogujja mugenda ne gutuuka wiiki ejja mugenda bwe bityo. So finally n'ogenda? Natuuka ne mbavugamu nange speed engamba lwaki temutukolera ku bintu byaffe. Tubawa ssente zaffe. Ate
kwega matene atuko bane nga bane baba ankolomire bizibe Nasanze Saudi nabavuga speed banna wateka msende meko kugenda ngale mtwala 3 baba sai 15 nenga njaba banyanguizeko nenyongera mwawo butundeta 5 leta 5 nenga gali 15 ebiseera ebyo so mitwala 3 kuwalinyire nyonyi n'ogenda era biba byabwerere wakuba abantu kati bobe sasula ku musala gwoyino kubanga ofuna eri bali weri baba basasudde daba kama bafi nti tuleta omuddu baba basasudde nti baba muwereza omuddu basasula sente ngankyali bali be oli akwagala yateekamu sente za tiketi nyingi batufunamu sente so n'oli ennyonyi n'ogera n'opatikana n'olaba emirambo gyo nagiraba sibala giringa mirambo 58 awo giraba ejjo sitoma era sikyagitya nnyo so abaana ababeereyo ku kyeyo ne beekyawa bye bayitamu omwana ajja kuno nga yeekyawa kubanga era bangi waliwo ne mukono gwange oyo yatuuka mu bansabira luli nga nfunye ekizibu kya Bayibuli yakomawo takyategeerekeka era nga yamulira ssente yoyo naye nga simanyi oba yatya noterero oyo omuwala yakomawo nga takyategeerekeka nga zaanoba naye nga either obuzibu yabufuna eri oba kube batulira ssente abamu batuuta bwe tuti tuyinza okugamba nti oba obuzibu tubufunye eri oba ku bano abatuterekera ssente kati bw'otuuka kuno okiki osooka okukola obeera osooka genda mu ddwaliro kuba mpulira abasinga buli omunsi manyi ekifuba kinnuma amagulu gannuma mujja muli balwadde kemiko gwe tukozesa muganda wange oyo sukuro akola ku mirambo baliwo Clorox oyo gwe nakozesa mu kibuyumba noyiwa mu katonda bati owulira ekifuba kikuma olinga afunye omuntu ng'akola ki oyo wakusiimula bamusa n'ebintu namozesa n'enjubuka munono n'engalo zonna ne zivunda mubi nnyo ayo kyakati oba gotomanyi oli newkama mu kiyumba n'okwatamu we bati bamukutega mu bintu n'osanga munona nali nvunze muno bamukutega mu bugendere bamuyiwamu anti oba tomumanyi mulimu olinga yeewata mukozesa awulira bubi naye ng'awunya alumisa muno mu kifuba ayo kyalinga acid naye nga gubayesa ebintu so abantu mukama lumu banna so bubaka ki bw'olina eri omuntu ayagala okugenda mu kuki eyo nga tannaba ye kugenda akyali kuno naye nga asugumbiza oli ayagala fuluma agende mu bawalabu banna ajagamba nze nga naye ze kyali badde sijja nagamba yali badde abisaza program ey'okugenda ku kyeyo akasene n'asubulamu amaani asubulemu ennyaanya akolere kuno kubanga jagamba bana sinyiriridde sirirabika bulungi yes naye tesinyiridde eri wano Uganda akanaku zemazeeyoko wano kwe kuddako engulu kwe kufunako ku kabiri yes naye n'oba olina akanyaanyako ng'oyingiza lya manyina zisigala mu nnyanya zo sigala mu nnyanya kabe butungulu bw'oba otambuza ebigoye bino ebibabawa mwe mubyesalirawo oba olabirawo nga bakusimbudde ekigoye nti kyojja okwambala babituwa oba tobyagala naye ayagala ekigoye ekinene okyeyambale naye oli agenda okulanga akabina kake gundi kabayingira munda kati ate nga goyina akabinako kati awo nga olina okuwa kigoye kiri ekinene kyalagirwa oleme kulaga mwami we nti olinamuko kabina tolina musekera bana amateeka gali eri mayitirivu kale baali gakoze naye nga batuwako ku mirembe kituufu mbunammwe mulinamu obudde oba mulimu abawala abeetega bababa gye bali abakaba kati nga ye abaafa kinensi ndowooza nga tebamugema kasagazi ng'alaba otuulirako awo awulira bubi okugumiikiriza emyaka ebiri oba amalekadde nga bamuyiseeko nnyo kitegeera naye mulimu nabali nga bagumiikiriza bambi naga kaŋŋome paka lwendidde e Kampala so okubanga okufuna ku musajja bw'oba tomufunye mu ngeri eyo ya baba oba mwana wa teriyo oyinza funira muntu wonna wonna tewali mpozi abo abatolo sitoma teri bwenzinga buno obuli ku kibuga kuno nti buli musajja gosanga akukwana buli otambule kuboyo okuva mu paaka empya paka oba ongeze 10 nga tolabye ku musajja oba ng'otambuddemu otambula si kyangu kyasanga muntu bayimidde n'omukazi bali wamu era ne bakusanga oba omufunye mulina kuba mukukuta yes
so oba kumanya nti wayagadde omusajja ate obanga toyagadde wa mu kiyumba mwoli naye nga omusajja wa kiyumba kiddako fuleddako wansi ofunirayo embuto oba sirima abantu balwadde ate nze nge nkoze mu ddwale abantu babiri bo byabo so ofunira buli omu n'omutima gwe okay oyinza okufunayo embuto ne bakutikka ne balowooza nti oba olubuto lwa baba ogenda lowooza oti nti si lwa baba nga toli lubuto mu ddwale nti lwa baba waawo ku mulirwano okufulo anti beeteesa ne bakutta waliwo yaŋŋamba nti abantu abo omuwala bw'aba bw'obamanyi okyala naawe nga banaakyala okole n'emirimu ku bugenyi kituufu nange bankosayo neŋŋaana bakutwala anti bamanyi noba bakutidde engatto bwe bati bayita ne baneyiba biki jangu kati obanyiriza ekintu baba bajja kusitola bakutwaleko ewa mama naaki nabo bakuutireko bulungi nga wakoze kati mu bufunze olina kukola bintu nga tebinyirira tobalaga mbu bino byosanyusa ngato zaabwe bazambala engato nga baziguze bagijeyo gye zibeera gye bazitundira paka kukutuka nga tebazikuuse kati bino woleeta olugezigezi mbu oyaga basiime tebasiima abo abantu okedde ziyiibwa bweruuzo n'ozikuusa oyanise bazisanze nga zitemagana ziti weetumye weka omwezi gumu ogana ogikuuta ojja ziwula bajja kubanga bwe bakulagirira omuki ozooze bajja nga zikuute ate ozitukuta bakwata vidiyo bulungi n'oli bamutwale balaze ne Kadama waffe mulungi akola emirimu nabo bakuutireko so kati oba oli awo nga bali bakutumiza nti janguuka eno bano bennyini tugenda tambula parking amu tugende naye ng'ekikutwala ekyamakulu ennyo okukolerako kubali emirimu naye ate nga balinawo omukozi alumba basangawo n'omukozi naye bo bawulira bubi ng'omukozi atudde wansi otumuddeko tebakyagala kizira ewaabwe n'abasajja abantu abo babi abo abantu egundi yeetaaga kukomerera babooki baŋŋamba ensi ezo z'abasiraamu bawarabu abasiraamu bebakkiriza mu kintu ky'okuwasa abakazi abana n'okweyongerayo abeeyo nabo bawasa abakazi ababiri abasatu abana abasajja beeyo babawasa oba olina mbu obusobozi naye ng'ate kindabikiranga nti ate abakazi babe balina ebboba ly'amaanyi nnyo to the extent nti ayinza n'okutta Kadama balina ebboba naye babakubako ebibaati kati waliwo oyo oba yali bbuba oyo gwe nakugambyeko omukyala omu Egypt yalina ebbuba oyo era ndoza baba okuba nti ayomba nnyo baba ndoza alagira mukubako ekibaati nanyigaye bambi yandetako ne mu bbuutu olwadde sirubawadde nagirako ne mu bbuutu y'emmotoka ng'olagawa nabagaba banze mu office omukazi kye yakola nasike omukazi nayomba nnyo tebagala kuwulira ana makitab tebakyagala nze ku office tebakyakiwulira so omukyalo oyo namugamba Kunzita kye yakola nayita bbaawe ne basika emmotoka ebuto bw'emmotoka ne busembe nendowooza bagenda kuntuuza wano kumpi nabo nange nesongola nyingira muki ommotoka basika ne banteeka mu bbuutu gye najja n'obuntu bwo ne keesi yange naye nagenda nsitamye bati mu bbuutu y'emmotoka ssebo gye nagenda nsitamye bakuza ku office ntuuka naye nga baba tasirika yasirise naye nga mama ye muzibu ntuuka okuvaamu era bampisa muki mu bbuutu ne ntuuka ebintu beyampa abikujjako bakuwa ebintu baba yali yakuwa olugoye biki si lugoye bakuwa ebintu bakukuumira obaawo wotuuka ogamba nti nze babikujjako byonna so yatuuka ali nakwata kesi nanjamu ebintu nangana ne kesi yange gimpe kyenakuba nenkwata pads nikazona nenziwa ku office bwe bati nga ne balaba nti weetaaga ensawo no bambuza kiki nti kasitoma wamwe angambye muwe ebintu bye olumu bakubbinkiriza so sebanzibikiriza naye yanga byonna bireeta olwokuba mugambye nzize ku office yange abaana be batta babaziikawa ekyo simanyi munaye gye babateeka naye nga abaana bafiira mu biyumba bambiraba babatta bafa so gwe lutu gye wagenderamu obadde ocommunicatinga nabo baliwa abaana be wagenda nabo abamu badde njogeranga nabo n'olulini emboozi ye empanvu mpulira saagala gisusaawo wano nina engeri gye ntandisa ofiiringamu ku mutima saagala gisusaawo wano Bakadama mwenna oba abaana abali mu biyumba abaana abali Saudi njagala okubasaasira naye n'okubagumya nti mujja kusobola okuwangula n'okumalako kubanga so kyekikubeezabeezaawo nga Kadama kyekikuumakumako okwemalako stress oba oli eyo essimu yo ye maama ye taata ye buli kimu ye Katonda woona kasobeera naye buli kimu oba toyagala mmanyi
Wera ku TikTok, YouTube okulaba bye Kampala. Gundi kiri kitya bagamba nti kamera okubatega kamera buli wamu. Bakutega kamera. Ne mutoyi mulimu abateekayo kamera bakutega kamera. Olonga kiki basinga okweralikirira nti ogenda kubba sente za naye ekyokola olina kuba kunamira bagijjeeyo nange nabakunamira nga si kyetya. Okola ki? Bakunamira bagijjeeyo. So olwe balaba ku kamera y'omu toilet nga gwokunama obukunami. Ate onezibikira paka oli mu kwambala mbuno wesiba tawulo gite oba emmali zirabika erabike bagirabe. Ne mu kisenge ekyo nga kamera mweri. Mweri era tekingana kwebaka bulungi neyanjala bulungi. Kati ate mama ebyo baba tabyagala baba abirabe. Agijjeeyo. Kati seza baba asobola okubeera eyo n'adda ku kamera n'alabako obulabi. Kati mukama kyakuwa. Alaba bo baba bateekamu ki batega yaki. Ati siteke ku mulyango olaba ani ayingira lwaki oba oteeka mu kisenge kya Kadama ky'omukozi. Kiki olina ky'osembyeyo kyagala otugamba? Ngaba nkuba kyeyo bokka bahasola. Tukolumbire nnyo abatuliridde ssente nkubuulire oba twegatte tubooke. Naye nga tannabagenda mu butuufu teyaligenze yalisigadde n'ayiyiza ewaka. Okay. Kale yenza muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbo asagala kusukawo wano emboozi tubadde naye Nori Namutebi abadde Kadama ewe Saudi Arabia naye byakunyumireza byo byayiseemu kisinza okubeera ekyettabu ennyo nti byonna yandibadde abiyitamu naye yasanga ssente ze nga Muganda yegwaddako zonna nga byazimuweereza bwe yaziryanga bwamugamba nti mpaka lisiitiko ebintu bino biwaguze ndabe kiziako akajanja n'olugezigezi lwaki totukkiririzaamu ogenda ebwerolooza wamalayo ensi so akomyewo nga talina kyali nawe oba oli eyo oyinza okwagala okumuwona omulimu oyo naye yagamba tadda Kadama tadda Saudi wamwagala ononkubira neganja mukubanga mukutuusaako obanga omwetaazi mukasaka kano obeera wa? Ndi Luzira. Oya Luzira? Okay, abeera Luzira. Si mukomera, si mu ddwaliro lya Butabika, ku Luzira ku kyalo. Ku kyalo Luzira side ki? Koti Kampala. Kale yeyo gy'abeera. Mwebale nnyo bannaffe njagala mu subscribing, mu liking, mu sharing, muteekeko comment ez'enjawulo. Muweerezeko ne Bakadama balabe ku story ya mwana muwala ono ne byayiseemu oba oli abo basobola biyigirako gwatanaba kugenda bweru wa ggwanga olabe kyogendamu bwe yagenda edda kosi naawe osobola okwongera okuyiga n'okwetangiramu ebizibu ebirala. Mbaagala nnyo, mbaagala ddala mbeere bulungi. Mweraba.